Sense kulaba. Tulira kwawo. Kulika makubo. Webale kunsabira. Okay. Kakati nze kamya abasajja basima. Nange nze Martha banji si banno. Sebo. Science okusinkana Martha. Nange nesimye okusanga sebo. Bambi. Webale kwata budde. Nze bwentyo. Nkwatira ddala nnyo obudde. Bannange ate nkwagadde. Amiina. Waiter. 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 Jang. Martha. Naye bannange hani Allah nga yakumpanga kirabo. Hani kati nkoze eki? Nonyamba nosimulira ku nyumba. Kati ekyo kyamaanyi naawe. Habibu, abantu batono nnyo abamanyi ekyo. Aida nkubuulire. Kino abantu abasinga obungi tebakimanyi. Tebakimanyi nti obufumbo kitegeeza mwami na mukyala kuyambagana. Habibu, abantu batono nnyo abategeera ekyo. Wali abasajja bakuno ku Namakwera bo balowooza nti obufumbo omusajja alina kusajjalaati. Kati nno mbasekeredde nnyo. Tebamanyi. Kuba kati olaba endowooza yakoma ku mulembe gw'abajjajjaffe. Yado! Nefe ab'ennaku zino guno omulembe gwaffe mupya naawe. Nange. Ibanna. Twogedde bingi ne nandaga. Hani ng'onekaanekanye olagawa. Habibu ddala ky'ogamba tomanyi gye ndaga? Njogera nga nesigamye ku nsonda ezeesigika mu nda yange. Simanyi gy'olaga. Gwe omuntu gwe nagambye ekiro nga twebase nti enkya ya leero ngenda ku muddwaliro okulaba omusawo. Sawa eno gw'ogamba mutomanyi gye ndaga? Kituufu. Kubanga nabadde neebase. Kati nno ssebo ngenda mu ddwaliro okulaba musawo. Kanzi ki ekikuluma? Omutima gunneewuuba, amameeme gankuba, bwe mba ng'eyeebase. Neekanga n'engugumuka omulundi gumu. Emmeme n'eryoka entunduka amameeme ne gankuba kumu. Ekyo nno kirwadde kinene. Era kankubuulire walwawo okugenda okusinkana omusawo. Kasi kati kyetaaga ssente nga mmeka? Simanyi. Naye nga bwe nsooka obusoosi nja kugenda n'eziriwo zonna. Bwe zitaamale awo nga ndiddayo olulala. Kati kankuwe emitwalo 2. Nabo bagiyinza okukuyamba. Bannange nga neeyanziza bwe nalonda ggwe ne mmala. Ogolooza gwe wekka. Kati nno kankubuulire. Nze bwe nakufuna na paakinga n'enzikiza n'okulokinga n'endookinga. Bannange ndabirawo. Nga neeyanziza. Tofaayo. Buvunaanyizibwa bwange. Kale kangende nkuleetere ssente. Papi yangu wa. Martha. Wanji? Kyenjagala kuwasa. Wanji? Yes. Oyagala kumpasa oba oyagala tweyagaleko obweyagazi tumale tukite? Njagala nkuwase obeere mukyala wange onzaalire abaana. Gamba tubeere mwami na mukyala. Nedda ssebo.
zijina emyaka egyange gifumbirwa wamu naawe. Nalwaki tegifumbirwa? Nze njagala kusooka kucakala ndi obulamu bwe mmaliriza ndowozaawo ndowooze ku kyokufumbirwa nga muli kyenkoze nange mpulira nga nkikoze. Kyewunyisa naye nga nze njagala mukyala wakuwasa so si wakucakala. Ate wali buzibu kati olina kusooka kunoonyayo mukoowu munno nga ggwe mugende mwewase. Kyogamba oganye? Ye ŋŋanye kwegamba oyagala kumpasa otandika okunkomberako ekigalo ng'ompa amateeka anti kaakati munnange wano toyina kuvaawo bw'oba oyina gy'olaga oyina kusooka kunsaba ate saagala kudda nga toliiwo ng'ani gwewa amateeka ago gonna okummalako emirembe ku myaka emito giti ntayi. Kyewunyisa okuba nti gwe toyagala kufumbira naye ng'abakyala abasinga obungi mu nsi kye baagala era kye bayayanira kufumbirwa ate gwe tokyagala. abo olwezi olwabwe terwanoga wangi owulidde. Yebaleko kale kati waguddewo edduuka. Kakati mukyala wange tali bulungi mulwadde era agenzeko mu ddwaliro wabula kyokka simanyi oba ssente zemuwadde ziyinza okumumala. Kati kyenjagala onkolere ddira ku ssente ezo zetwakoze jjo omuwerezeko singi emitwalo 15 osindike ku nnamba ye Airtel ate kikole kati. Okay, kale webale. Martha, nsaba okkirize nkuwase. Ekisooka ngenda kuba mwami mulungi gy'oli. Ekyokubiri ngenda kuwa amaka amalungi nga manene nga gali ku ttaka ddene kugamba nga gawesa ekitiibwa gabire gago. Wabula ovaamu ebigambo ebisesa kwegamba ogenza okuntunuulira ng'olinga agamba nti ewaffe tetuyina nnyumba tusula bweru. Si kyentegezeza gali amaka goyogerako gabazadde bo mpozi naawe naye ate gano genkugamba go gagenda kuba gago. So waliwo enjawulo wakati we amaka gammwe n'amaka agago. Era ekyo tekimala kunsikiriza genda mu bufumbo. Ndowooza era kyetaagisa abo abatannalaba. Hello, nze Bisirikirwa. Ye nkutegedde. Oliwa? Ndi waka. Ate nga nve waka toliiyo. Otuse waka? Hey. Sorry. Mbadde kale nvuddewo ko katini.
kakati goli ludda wa watuufu. Nze ndi wanene we twasanga omulalu we twasooka osisinkana. Okay. Kale kati kanzije nkukime. Ya Kale. Martha, weebale nnyo olw'obuddemu bw'ompadde, obadde mulungi gye ndi naye kati nina okugenda. Wanje? Ya. Olagawa? Waliwo neetaaga. Ani? Wali awo. Ani oyo gw'otoyogera? Simanyi mugenda kutta muntu. Mukama wange yaneetaaga. Ekiki? Kyogamba bakukozesa? Bankozesa. Kale wulira. Bakyakukozesa bukozesa ng'oyagala kumpasa. Onkabire ennaku mbu omusala guluddewo okutuuka. Wabula bannange nkuwonye. Mpa transport ngende ewaffe. Transport? Waki? Kibuuzo nnaba kyekyo. Sigwe wavulula endusu wano mbu oyagala kundaba? Kakati bwe na ogamba njagala kulaba kitegeeza nti nze nyina okusasula transport wo. Kati olwo ani agenda osasula owange? Gwe olina okusasula transport wange kubanga gwe wampise. Kati naawe gw'omanyi nti ye yakuyise akwate transport amukuwudde ewamu. Nze sirina ssente. Sizirina era sirina transport wo. Era kye ŋŋamba weeraba ggwe. Gundi ggwe. Mpa ssente. Kati ntegedde. Toyina mukwano wabula gwe kyolina oyagala bwagazi ssente. Kyentegedde. Eyo lava etali mu kugaba ssente. Genda ogisabe ennyoko. Kati nno ntangende wa mama. Gundi gwe mpa ssente. Weetaasa ekiddirira. Hello, Aida wange. Yes, Habib. Ngambye omwana akutere ssente ku ssimu ozirabye? Akameseji nkalabye neyanza nnyo mukwano. Faayo. Kaakati omusawo omaze okumulaba? Naye ndi mu ddwaliro. Kati okoze otya okumulaba? Mukubidde essimu n'aŋŋamba nti najja. Kale kankusabira atuuke mu budde. Kale mukwano. Okay, bye for now. Bye bye. Love you. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebali kulaba filimu zaffe ku YouTube channel yaffe eya Studio 1010 Movies Uganda. Muganda wange mwanyinaze. Bwoba olaba filimu zaffe ku channel eno tonaba ku subscribing nsaba subscribing. Ogenda ku subscribing otya? Bwoba olaba filimu ku channel eno wansi waliwo ekigambo kiri mu kala myufu kisoma nti subscribe. Kikonemu. Wagenda kuyita obutikitiki butono nnyo. Wansi baletewe akabonero kakadde nako kakonemu. Bwokakonamu kakuyamba okumanya buli tuba tutaddeyo ekintu ekipya kyotanalaba ofuna obubaka ku simu yo mbo tutaddeyo n'ogenda eno okola kino laba. Timukoma kujja ku subscribinga kyokka wabula ne link mugabane ne link mu group ez'enjawulo muzisaasaanye ku Facebook ku channel z'abannamwe muzigabeyo abantu basobole ku subscribinga ku channel yaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala.